Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mu kigambo kya Katonda okuyita mu mutume Yokaana era mu Yokaana essula 8:32 ayogera ebigambo bino nti mulimanya amazima n'amazima agali bafuula ab'eddembe. Mukama Katonda waffe tayagala kutambula, tayagala kutulaba nga tulinga abasibe, naye ayagala okutulaba nga tulina eddembe. Naye obuzibu nti ate ffe twenoonyeza eddembe. Eddembe lye tunoonya ne litusiba ne lituteeka mu busibe, naye ng'ate ye alina enteekateeka yaffe ey'okubeera n'eddembe, ey'okubeera ab'eddembe. Ekigambo kyakozesa free indeed. Ekigambo ekyo kirungi nnyo. Omuntu abeera n'emirembe ate ng'alina eddembe okukola ekyo ekissaamu Katonda ekitiibwa. Baganda bange abandaba, era gwe wenna andaba eyo, nsaba Mukama akuwa omukisa, kubanga Katonda enteekateeka ye ffe okubeera n'emirembe kwe kumanya amazima. Amazima si malala naye amazima ag'ekigambo kye. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi, nate ntwala omukisa guno okubalamusaako mu linnya egganzi erya Mukama waffe Yesu Kristo mu pulogulaamu yaffe n'eŋŋanzi ey'ensulo ey'enkya. Mukama waffe yeebazibwe. Buli bw'osalawo okubeera ku TV yaffe eno, TV y'eŋŋanzi eyitibwa 3ABN TV, oba okoze okusalawo okulungi. Ate mu ngeri y'enjawulo munzikirize mbalamuseeko ak'ensuso, kubanga leero sabbiiti ya Katonda entukuvu. Nyinza kyeŋŋamba kiri kimu nti mbaagaliza sabbiiti ennungi. Wulira emirembe ng'oli ku sabbiiti ya Katonda ate mu ngeri y'enjawulo ng'oli ku nsulo eno ey'enkya ng'ate sabbiiti ya Katonda. Kubanga sabbiiti eno eriko ebyafaayo, eriko ebintu bisatu bitasobola kusanga ku lunaku lulala. Sabbiiti kuno Mukama Katonda yennyini yawummula, olunaku luno n'aluwa omukisa ate naye yennyini n'alutukuza. Kati ebigambo ebyo ebisatu, mayi waliwo omuyaŋŋamba sabbiiti osobola okugifuula ku lunaku lwonna, kubanga bw'obala okuva ku Tuesday okutuuka ku Tuesday ziba 7, bw'obala okuva ku Sunday okutuuka ku Sunday ziba 7. Kituufu ezo ziba 7 zizo, naye olwa Katonda lwe lw'omusanvu Saturday. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyo si kye kyandese okwogerako naye olw'okubanga leero sabbiiti ate kyansonga okukinyweza mu linnya erya Yesu. Leero mu pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'enkya ku TV yaffe eŋŋanzi eya 3ABN, Mukama atuwadde omukisa. Ekyokuyiga kiriko omutwe ogugamba nti bokisi ey'ebinyonyi yeetya. Wali ogirabye? Si nkoko wabula binyonyi. Mukama waffe yeebazibwe. Eryetya ebintu bingi oyinza obutabitegeera, naye bw'obitegeera oyinza okwekanga nti omwogezi yali ayogera kino. Katwebaze olw'ekyokuyiga. Kamoli mulungi kubanga nate tuwaddeyo omukisa omulala.
Tukwebaza mu ngeri y'enjawulo Katonda waffe olw'okutuyisa mu nnaku omukaaga n'otuusa ku Ssabbiiti entukuvu eno gye wawa omukisa nga tuli balamu erinnya lyebazibwe. Tukwebaza olw'emikisa enjolo gy'otuwadde ku lunaku luno. Tukwebaza olw'obugabirizi abamu otujjanjabye Katonda waffe weebazibwe nnyo. Ne mu kaseera kano nga tugenda okwongera okuyigako mu ngeri ey'enjawulo abaddu bo n'abazaana Omukama teekateeka ebirowoozo byaffe. Ebigambo bino bigwe ku ttaka eggimu era bimeruke bibale ebibala. Nange kennyini agenda okubyogera nneme okwogera ebyange naye njogera ebyo byennyini ayi Katonda waffe byontumye. Weebale nnyo Mukama kubanga otuwulidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne banyabo, ekyokuyiga kigambye bokisi ey'ebinyonyi. Ebigambo bino ogenda kubitegeera bulungi nga tumaze okusoma olunyiri lwaffe olw'okujjukira luno. Luva mu Yokaana essuula 6 olunyiri lwa 5:3 lugamba lutya? Kansome. Agamba nti awo Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa Mwana wa Muntu ne munywa omusaayi gwe temulina bulamu mu mmwe. Abange, Yesu yali ategeeza ki? Yali ayagala abantu kubafuula basezi batandika okulya? Omanyi bwe twogera ku Mwana w'Omuntu tuba twogera ku Yesu Kristo, gw'oli mwana w'abantu. Kuva n'olwayo kitegeere. N'olw'ensonga eyo Yesu alina emphasis yali ayogera gye yali ayagala abantu bano bategeere. Naawe sala otegeere olw'okuba njogera bokisi y'ebinyonyi. Ntegeeza bokisi ya binyonyi. Lindirira era wuliriza ogenda kwetegereza. Kyangu nnyo okukozesa ebigambo ebimu oba ebyo ebigattibwa awamu n'oleetera omuntu avudde mu nsi endala obutategeera. Otegeera? Kati omuntu bw'owulira bokisi y'ebinyonyi mu Luganda nze mbitegeera, naye waliwo asobola okuba nga tategedde ng'omulese mu bbanga. Ne bwe kityo Yesu okwogera abantu beeri ayogeramu n'abagamba bwe mutaanywe musaayi n'okulya omubiri temusobola kuba na bulamu. Yali ategeeza ki? Agamba nti ekyo kyangu nnyo era kitegeerekeka eri omuntu, kiyinza obutakola makulu eri omuntu ow'obuwangwa obulala. Bw'otyo teebereza okubeera Omuyudaaya ng'owuliriza okuyigiriza kwa Yesu Kristo n'omuwuliriza ng'agamba nti bwe mutalya mubiri gwa Mwana wa Muntu ne mutanywa musaayi gwe temulina bulamu. Bassebo ne banyabo, Abayudaaya bantu baali bakweronda. Era Yesu kyova olaba bwe yayigirizanga tebaamutegeererangawo. Lwaki? Kubanga yayigirizanga mu ngero. Era bwe yafulumya statement beekenneenya ne batandika okwebuuza lwaki ayogedde bw'atyo. Njagala okubategeeza eri Omuyudaaya okunywa omusaayi tekwakoma kubeera nti kiswaza, wabula kyali kiwakanya n'amateeka gaabwe. Kati wuliriza, ate yafulumiza statement nti bateekwa kunywa musaayi gwa Mwana wa Muntu. Kugamba nga kiswaza n'obuwangwa bwabwe. Bassebo ne banyabu, Yesu yali musajja mmekete era kyova olaba nze namusenga. Kayimba kagamba nalyoka musenga gwe mulokozi wange ddala, otyo yanjagaza byayagala, ansanyuse nnaku zonna, nsanyuse Yesu yannazaako ebibi. Oyo gwe nkuleetedde muganda ne mwannyinaze, naawe oyinza obutategeera bigambo bino singa tosenze Yesu Kristo. Wuliriza, Abayudaaya baatangaala. Omusajja atandika atya okubagamba bwe mutaalye mubiri, bwe mutaanywe musaayi, nga kikontana n'obuwangwa bwabwe.
naye njagala okubategeeza omuyigiriza ono kiki kye yali ayinza okubeera ng'ategeeza. Yali ategeereza ddala kunywa omusaayi, yali ategeereza ddala kulya mubiri, olwo baali tebafuuse basezi. Yali ategeeza ki? Abange, yali ategeeza ki? Okulya omubiri gwa Yesu n'okunywa omusaayi gwe kwe kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo n'okwaniriza enjigiriza ze ng'omusingi ogw'okutambulizaako obulamu bwo. Ekyo kitegeeza okunywa n'okulya omubiri n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Muganda ne mwanyazi, Yesu Kristo wali omukkiriza. Bw'oba tonnamukkiriza kitegeeza tonnalya ku mubiri gwe, era oba tonnamukkiriza tonnanywa ku musaayi gwe. Okunywa omusaayi n'okulya omubiri gwe kitegeeza kukkiriza Yesu Kristo. Bw'omala okumukkiriza n'otandika okutambulira mu njigiriza ze. Bayibuli egamba nti Yesu Kristo bwe yali ava e Yerusaalemi n'ajja e Nazaaleesi gye yakulira, n'ayingira mu kkuŋŋaaniro okukola ki? Buli lwa Ssabbiiti okusaba. Kati gwe bw'oba wakkiriza Yesu Kristo ng'ate enjigiriza za Yesu Kristo ezimu ozirondobamu, n'ogamba Ssabbiiti yali y'Abayudaaya, eyo sijja, yagikyusizaawa ssebo. Bwe kibanga bwe yali ng'akyali ku nsi kuno ku Ssabbiiti yagendanga n'osinza, naawe ku Ssabbiiti kikwakakatako okuleka emirimu gyo n'osinza. Ze zimu ku nzigiriza ze. Basebo ne banyabo, okubatiza okutuufu kwa kunnyika. Kati gwe baba bakubatiza nga bakuyiwa buyimazi mu kyenyi, tegeera ekyo nti eyo si njigiriza ya Yesu Kristo. Kitegeeza tonnanywa ate tonnalya ku musaayi gwe. Bayibuli ng'enyuma. Mukama waffe yeebazibwe. Era kyava akugamba nti buli bw'obeera ng'olidde n'onywa otandika okutambuliza obulamu bwo mu Yesu Kristo. Bwe kituuka mu byokulya ebitali birongoofu ng'obirya tobeera mu luvu. Abantu abamu bakyamala obutamanya byawandiikibwa mbu Yesu ku musaalaba eggolobooza byonna yabitukuliza awa ssebo naawe nnya bampuliriza. Tweteeketeeke okubeera nga tuli bamativu okulya ku mugaati, okulya ku mubiri awamu n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Bwe tukikola tukyoleka tutambula nga ye bwe yatambulanga ng'akyali mu bulamu buno obw'ensi. Abange, Yesu yali tabakunga kufuuka basezi, era baali bamuwuliriza bakitegeere nti ekyo kiri wala nekyabategeeza okukola. Era jjukira baagezangako nnyo okumunoonyaako ensonga. Era ne ku statement eno gye yabawa baali baagala balabe omusajja ono bw'atandika okubafoosinga abaako waasala ng'omusaayi gwagukamula ng'agubawa. Kyebaali balinda. Naye yali tabategeeza kubafuula basezi batandika okulya ye oba n'okunywa omusaayi gwe. Yali abategeeza ki? Kyenkugambye yali abayigiriza nkola n'enjigiriza entuufu ze twali tukwanira okutambulamu. Kyova olaba Yesu yagamba Yokaana nti kitwetaagisa okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Yesu ekiseera kyatuuka ng'ateekwa okubatizibwa mu mazzi amangi. N'anoonya Yokaana omubatiza amubatize, n'agamba nedda ssebo, nze sisaana yadde okukwata ku buguwa bw'engatto ze, ate ojja wendi nkubatize. Yesu n'amugamba wange tereera teweewunzika, kitwetaagisa okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Bw'abanga Yesu Kristo yabatizibwa mazzi amangi, wange lwaki gwe tobatizibwa? Lwaki towaayo obulamu bwo eri Yesu Kristo? Va ku bigambo nti wakula jjajjaawo olaba bayiwa buyimazi mu kyenyi, ebyo bya jjajjaawo maamawo bye wakula olaba tebigenda kutuusa mu ggulu, wabula by'otegedde ng'oli mukulu bisobola okutuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu, n'otandika okutambula nga Yesu bwe yatambulanga. Ekyo kye bayita okunywa n'okulya omusaayi gwa Yesu Kristo. Abange, ekyo kye bayita obukristaayo. Era abagamba bw'obeera oyagala okutambulira mu bulamu obw'omukisa, kkiriza Masiya osembeze mu ndaayo enjigiriza zange ku ndala, ku ddaala nti zifuuka kitundu ku ggwe. Nti enzigiriza za Yesu Kristo zifuuka kitundu ku ggwe. Bw'omala okulya ku mubiri gwe n'onywa ku musaayi gwe tandika okuwulira nga tokifunamu buzibu.
kati nze emirimu okugiwummula ku Ssabbiiti si buzibu. Edduuka lyange naligaddewo, mipiira nagisibiddeyo, ne zibaatule zembadde ntunda mu wiiki namba, dduuka lisibe. Ekyo sikiwulira buzibu kubanga nanywa n'endya ku mubiri gwa Yesu Kristo, kye bayita enjigiriza ya Kristo. Tegere mukwano, zifuuka kitundu ku nze. Yesu lumu yatunuuliranga nnyo obumu bw'ayagala bubeere wakati waffe. Singa oba osoma Yokaana essula 15 yayogera ku kubeera n'okutuula awamu naffe nga tuli mu ye. Era singa oba osoma Yokaana 6 ajja kukiraba ng'akinyweza. Yokaana 6:6 Yesu ayanjulira omukago ogw'ekitole kussa ery'okubeera nti kibeera kitundu kuffe. Yesu Kristo ayagala tubeere nga ddala tuyina omukago. Ekigambo omukago simanyi oba okitegeera, naye edda ennyo abantu bw'obanga balina okubeera olina mukwano gwo okufuuka ab'omukago ng'oli asala ku mubiri gwe naye ne yeesala ne bagatta omusaayi ogwo ne balyoka bafuuka ab'omukago. Kati Yesu Kristo ekyo kyatwagala tubeere ne bondi ku ye nga tutandika okutambula nga ye bwe yatambulanga. Tegerekese mukwano, ku muntu atamanyiddeeko ddala bintu bya mwoyo, ekirowoozo ekyokulya omubiri gwa Yesu Kristo n'okunywa omusaayi gwe kyandibadde kiwuniikiriza. Ekyo bwe kiri. Era omuntu bw'atandika okusoma obusomi Bayibuli agamba kulya mubiri gwa Yesu Kristo, kunywa mubiri gwa Yesu Kristo, bw'atyo n'atangaala. Naye bwe tuba twogera ku kunywa n'okunywa omusaayi gwa Yesu Kristo, tuba twogera ku bondi gye tulina ne Yesu Kristo nga tutambulira ddala nga ye bwe yakola ki, bwe yatambula. Muganda ne mwanyaza mpuliriza, lwaki ddala towaayo obulamu bwo eri Yesu Kristo n'otandika okubeera nga otambuliza obulamu bwe mu ye, obulamu bwo mu ye, awo wali essuubi ly'omwonoonyi okulabika ng'alokolebwa. Yesu singa omwetegereza yali ayigiriza abantu kwongera kubeera kitundu ku bo, naye okukkiriza Yesu mu bujjuvu nti afuuka kitundu ku ggwe, era mu bujjuvu n'afuuka mukama wo era omulokozi wo, kwe kwagala kwa Katonda eri obulamu bwo. Mukama waffe yeebazibwe nti Katonda akusuubira okubeera omusajja n'omukazi nga Katonda bw'okkiriza Katonda Yesu Kristo afuuka kitundu ku ggwe, ate naye n'afuuka kitundu ku ye. Mwana tu amakulu ag'okunywa n'okulya ku musaayi gwe n'okunywa ku musaayi gwe ne galyoka gavaayo. Era ekyo kyongera kweraga nga ddala byokola, byoyogera, byolya, byoyambala, byowuliriza nga ddala bikwatagana n'oyo Yesu Kristo bye yakola. Nina nnyo ebigambo bye ntera okwogera ng'omukristaayo ng'ogenda okukola ekintu kyonna kyonna wandibadde applyingako ennyukuta zino ze ngenda okwogera, zigamba www ziri wezidi WWJD, what would Jesus do? Mu mbeera zonna z'ogenda okukola, ogenda kwambala lugoye. Kituufu obukristaayo tetubulaba mu kwambala, naye ekikulu nnyo kyenjagala otegere, Bayibuli etugamba mmwe temumanyi nti emibiri gyammwe eyeekaalu ya Katonda mwe omutukuvu mwatuula. Kati omukristaayo tamala gambala, abange omukristaayo tamala galya, omukristaayo tamala gasinza. Tosobola kubeera ng'omaze okunywa ku musaayi gwa Yesu Kristo era ng'omaze okulya ku mubiri gwe n'omala gagenda gasinza. Gwe buli kanisa gye bataddewo gwe n'olowooza nti abo bali mu kusinza Katonda. Ogenda kwekanga ng'oli mu kusamira okulongooseemu, waliwo kye bayita modern spiritualism, busamize naye nga bulongooseemu. Olw'okubanga tonnanywesebwa ku musaayi gwa Yesu Kristo nga tonnaba kulya, tosobola kutegerera ddala njigiriza nkukunavu egiri mu kigambo kya Katonda. Yokaana kyava agamba nti ayogera ng'ali mu ye kimugaanira okutambula nga ye bwe yatambulanga. Era n'anyweza ekigambo nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Kati abantu bangi balina enjigiriza egamba bali mu kisa.
abange kyekibokisi ekyebinyonyi. Oli bw'agamba nti tuli mu kisa kiba kitegeeza ki? Pawulo agamba eri nti tweyongere okukola ekibi kubanga ekisa kyeyongere. Agamba kitalo. Fe abaafa ku kibi tuyinza tutya okuba abalamu nate? Era n'abuuza bange amateeka tugajjawo olw'okukkiriza? N'agamba nedda, tuganyweza bunyweza. Kati olwaliro abantu bangi batambula nti amateeka gaavaawo. Ekyo kye bayita ekibokisi eky'ebinyonyi. Kati atategedde yapaala na kibokisi kya binyonyi. Bantu bangi bali mu njigiriza ze batamanyi na gye ziva na gye zibatwala olw'ekibokisi eky'ebinyonyi. Mukama akuyambe mugane ne mwannyinaze. Gwe ng'okyatambulira mu mulembe ogamba nti amateeka gaavaawo. Mateeka akyagaavaawo. Oyinza okuba otunuulidde kibokisi kya binyonyi olw'okubanga olulimi lukutabudde. Tegedde mukwano. Kino kikulu okukitegeera. Yesu ayanjula omukago ogw'ekitole kussa ery'okubeera nti abeera ekitundu kuffe. Ku muntu atamanyidde ddala bintu bya mwoyo, nkugambye kirowoozo ekyokulya omubiri gwa Yesu Kristo aba tabitegeera. Naye okukkiriza Yesu mu bujjuvu nti afuuka kitundu ku ggwe, ekyo kye nkugambye. Mukama wo era omulokozi wo kwe kwagala kwa Katonda eri obulamu bwo. Ekibuuzo kiyinza okujjira, ate bw'olya omubiri gwe n'onywa omusaayi gwe kisoboka kitya? Ye olwo oba omaze okutegeerera ddala Katonda kiki kyayagala na kiki kyatayagala. Ebyo tubifuna lwakumala kukkiriza Yesu Kristo ne tumuganya n'atula mu bulamu bwaffe. Olwo Yesu Kristo bw'atula mu bulamu bwaffe atandika okutuwa amaanyi ag'okugoberera Omwoyo Omutukuvu oyo gwe yatulekera, kubanga yatugamba siribalekanga bamulekwa. Naye omubeezi oyo Kitange gw'alituma mu linnya lyange alibayigiriza, alibajjukiza byonna. Kyova olaba n'etteeka eryokuna ligamba tijjukira okutukuza olunaku lwa Ssabbiiti. Ennaku omukaaga okolanga emirimu gyonna. Y'ensonga lwaki Abadiventisti mu nsi yonna leero emirimu twagimaliriza, kubanga tujjukira ebyo Katonda bye yatulagira okukola. Kama waffe yeebazibwe. Nga tumaliriza ensonga eno, ng'oli mu Ngereza buli kintu kibeera kirungi nnyo nga zaabu, ng'Olungereza olukola atya? Olumanyi. Naye kituufu ebintu bigenda bulungi. Naye ate owa New Zealand ayinza okugamba nti kibokisi kya binyonyi, kubanga gw'oli mu Ngereza. Naye bw'ogamba nti ebintu bikutambula bulungi, ye omu New Zealand yalabanga ate kibokisi kyaki? Eky'ebinyonyi. N'olw'ensonga eyo oyolesa otya obulamu bwo Kristo? Yenteeka nti oyolese otya obulamu mu Kristo yenteekateeka ya Katonda gy'oli olwaleero. Kyamakulu nnyo okutegeera ng'osobola okuwolesa Yesu Kristo mu bulamu bwo mu buli kyokola. Bw'oba olina ky'olya nga ddala Yesu Kristo akola ki? Ayeeyoleka mwoyo. Bayibuli kyeva egamba nti obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekintu kyonna, kale mukikole ng'olw'ekitiibwa kya Katonda. Naye buli bw'okola ebikontana ne Yesu, kitegeeza oba tonnanywa era oba tonnalya ku mubiri gwe. Saba Mukama Katonda akumpeera omukisa ng'oyongera okuyaayaana okulya ku mubiri gwa Yesu Kristo n'okunywa ku musaayi gwe, olwo n'osobola okufuuka ayina entabiro eyo Yesu Kristo kwatambuliza obulamu bwo bugenda kukyuka. Kituufu kye nategeera kiri kimu, Setaani asobola okukulaga nga bw'oli omwonoonye ennyo era takyasobola na kusonyiyibwa mu maaso ga Katonda. Naye nkutegeeza Katonda leero azze gy'oli ng'akulabula okuyita mu nze nti toyina mbeera gy'oyinza kuba ng'otuuse wala nnyo mu kwonoona esobola okukulemesa okusonyiyibwa mu maaso ga Katonda. Lwaki? Kubanga Katonda waffe leero akyatudde ku ntebe ey'okusaasira, nga n'omuwolereza waffe Saaba Kabona Yesu Kristo amutudde ku mukono ogwa ddyo. Buli kyokola akyakuleseewo olw'okubanga talina ssanyu lyasanyukira kufa kwa mubi. Alindiridde ggwe
ali eyo andaba abadde akyakakanyaza omutima gwo oweeyo obulamu bwe Yesu Kristo. Lwaki tokkiriza leero n'otandika okutambula nga Yesu bwe yatambulanga, n'otandika okusinza nga Yesu bwe yasinzanga, n'otandika okulya nga Yesu bwe yalyanga? Ekyo kye kitegeeza okulya ku mubiri gwa Yesu Kristo n'okunywa ku mubiri gwa Yesu Kristo, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Katwebaze. Katonda waffe omwagalwa, oli wa muwendo, oli wa kitiibwa, osaanidde okusinzibwa ennaku zonna. Tukwebaza bwebaza olw'okubanga otuwaddeyo omukisa omulala n'otutuusa ku Ssabbiiti entukuvu eno. Okuyita mu nnaku 6 Mukama, ekyamazima waliwo bingi ebitatambudde bulungi eri obulamu bwaffe gy'oli. Tusaba otusaasire era otusonyiwe, ate otunaalizeeko ddala obutali butuukirivu bwaffe obulabise mu maaso g'okuyita mu wiiki ennamba. Katonda waffe omwagalwa, tukwegayirira bwabeerawo omuddu n'omuzaana abadde abitadde olw'embeera z'abadde yeeyisiza mu maaso go, mujjukize nti akyalina omukisa ogw'okusonyibwa. Bw'anaakowoola erinnya lyo ojja kumusonyiwa era ojja muwulira. Katonda waffe omwagalwa, era mu ngeri ey'enjawulo nteeka abaddu bo n'abazaana bagenda okubeera ku bituutu eby'enjawulo, abagenda kubeera ku televisioni ez'enjawulo, nga kwotadde n'obubaka obugenda okutandika olunaku olwaleero ku TV yaffe eno eya 3ABN. Katonda waffe bawa omukisa. Enteekateeka ey'enjiri egenda okutandika olwaleero tugiteeka mu mikono gyo Mukama. Omwogezi agenda okwogera tumutadde mu mikono gyo Mukama. Omusumba waffe oyo mukozese kumalako wiiki ennamba Mukama, ekigambo kyo kyogerwe. Ennaku z'anaamala zonna ng'ali mu kubulira kigambo kyo Mukama, leka ebinaayogerwa birabe omukisa, era abaddu bo n'abazaana abanabiwulira bawe okusalawo okutuufu. Mukama, leero Ssabbiiti yo ntukuvu, wateekako ebintu 3 bikulu, naye nga mu byonna olunaku luno waliwo omukisa. Kyenva nsaba omukisa gwa Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku baddu bo n'abazaana abasinziriza ku lunaku luno, leero ne bulijjo, wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Omwagalwa ampuliriza era ndaba, nyongera okussisaako essira nga ndi wano ku lutimbe lwo mu maaso go ng'ondaba. Ku lutimbe lwo olwa 3ABN tugenda kutandika leero gospel rally yaffe gye tumaze ebbanga nga tugiranga. Baganda bagamba nti zoolaga omulungi tezirwa kutuuka. Leero essaawa 6 zennyini tusumulula ettu yetulangidde ebbanga eddene. Omuweereza wa Mukama, omwogezi waffe omukulu, omusumba Ssebagala Ivan Samuel agenda kutuusibwako enteekateeka y'obukulembeze obukulembera TV yaffe eno eya 3ABN. Era ekyamazima tosaana kusubwa. Ku ssaawa 6 zennyini tosagaasagana, tuninga TV eno ogenda kuba olaba ekigambo kya Katonda. Njagala okutegeeza okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 7 tujja kubeera wano leero. Ate era n'akawungeezi ekiro leero ssaawa 3 ez'ekiro mpaka ssaawa 4 wange, ekyo tugenda kikola okuva leero mpaka ng'ennaku z'omwezi 26 buli lunaku. Tegeezaako omulala yonna gy'ali, osobola n'omukubira kasimu tituninga 3ABN, ojja kulaba ekigenda mu maaso. Omuntu oyo asobola okulokolebwa olw'akamesegi k'ogenda osindika. Omuntu oyo asobola okulokolebwa olw'akasimu k'ogenda omuteeka mu kayuniti. Mukama akuwa omukisa ng'olangirira gwategedde, tegeeza n'omulala. Ffenna tubeere ku TV eno. Mbaagaliza Ssabbiiti ennungi. Mukama abampeera omukisa. Weewaawo. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.